kirabo bisiga Yesu obisinzizamani byetuyayanira obisiga byona obisiga amazima ebituka byobisiga obisinza obulungi Mukama mugambe obisinzizamani byetuyaya obisiga byona obisiga amazima ebituka mugambe wulira obisiga obisize kimugamba yeka basima byetunyayanina kimugambe awulira amazima obisiga obisize tuwanise mikono kimugambe awulira obisinsizamani byetuyaya obisiga byonna obisiga amazima ebituka obisiga wanika mugambe mazima twala ekitiibwa obisinziza Mukama byetuyayanira obisiga byonna obisiga amazima ebituka obisiga obisiga obusamba wanika mikono obisinziza tiyalidolita obisiga byonna obisiga amazima ebituka obisiga obisinzo obulungi Mukama mukubira engalo oyo mukubira engalo yabisinga mukubira engalo yatujje mu mwaka omukadde n'atuleta mu mwaka omupya abadde ye abadde ye abadde ye abadde ye abadde ye ambanati 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 siyabona ambanati ambanati everyday ambanati ambanati siyabona ambanati ambanati hey hey ambanati ambanati Mugabe tobadde naffe mazima Mukama obadde naffe mazima obadde naffe wera kimugambe
mbuuza muguli oguwedde abadde naffe I'm asking, has he been with us? okakasa abaddewo Has he been present? olina byolaba byakoze ebikakasa nti abaddewo Do you see anything that he has done to confirm his mazima presence? ddala ddala okakasa nga abadde naffe Do you confirm it that he has been present? oyo abadde naffe muguli ne muguna anaabeera Has been with us naffe in the previous year, even in this year is going to be with us. obanga abadde naffe muguli If he has been with us in the previous year, oyo abadde naffe muguli the one who has been with us in that year, ne muguno gwe tuyingiddemu anaabeera he naffe is going to be with us in this new year also. osubidde okugamba nti amiina Say amen. kaakati kola bwoti So do this. funa wootuula Get a seat, nkuwa obubaka bwo obw'omwaka and I give you your New Year's message. nammwe abali mu mayumba gammwe Those in your houses, naawe funa wootuula get where you sit ate togeza n'osumagira and don't doze. edda nga tukyasoma Those days in school, history studying history, twatuulanga ne tuteeka n'ebigere mu bbaafu sometimes we sat and even put our feet in the basin with tusobole water okusoma ebitabo so that we may read our books, tusobole okusoma notisi so that we may read the notes tulivayizinge and revise tuleme okwebaka without dozing. twateekanga ebigere mu bbaafu tuleme okwebaka tusobole okusoma We placed our feet in the water in the basin so that we don't doze, kubanga twabanga tuvalyuwinga bye tusoma because we valued what we read. obanga bwetutyo bwe twakikolanga ku history history If that's what we did concerning history, ate ekigambo kya katonda how much more the word of God, naddala ekigambo ekigenda okutambuza omwaka guno omulamba especially the word that is going to carry you through this whole year. kaakati buno obubaka bw'ogenda okuwulira So the message you're going to hear bugenda kutambuza mwaka mulamba is going to take you through the whole year. okusooka byonna njagala kulangirira First of all, I want to declare ekigambo katonda kiyadadde ku mutima gwange ng'ebulwa essaawa emu omwaka the okuggwako word God put on my heart 1 hour to the end of the year. kino kye kigambo katonda kiyadadde ku mutima gwange This is the word God put on my heart. katonda yaŋŋambye mbagambe God told me to tell you nti omwaka gwe bayita 2022 that the year called 2022, the year 2022 omwaka gwe bayita 2022, it is a year of expansion mwaka gwa kugaziwa, and I'll prove that era ngenda kikulaga before kikakasa I leave this pulpit. nga sinava ku kituuti kino. Why God is calling this year a year of expansion. Lwaki Katonda ayita omwaka guno omwaka ogw'okugaziwa? Mwaka gwa kugaziwa. It is a year of expansion. Mwaka gwa kuva wafunda. It is a year of leaving the small Katonda place. akujje wafunda ng'akutwala wagazi mu linnya lya God is Yesu. taking you out of the small place to a large Ngambye place. Katonda akujje wafunda ng'akutwala wagazi. God is taking you from a small place to a large Ani place. awulira ngambeko nti amiina. Say amen if you hear. Mbadde nga nsomako musajja gwe bayita Isaaka. I've been reading about a man called Isaac. Isaaka Isaac yatandika sitoole ye oba olugero lwe began his story ebintu nga bibi. when things were bad. First of all, enjala yali yagwa. First of all, there was a famine. Enjala ng'egudde mu biseera bye. There was a famine in his day. Enjala ng'egudde There was famine. ekitegeeza ng'ali mu crisis. That means yali mukati y'abaga. Abantu bonna baali mu kudduka All people were running away, nga bonna bagenda Misiri. running to Egypt. Naye nnyina agezaako okukwata ebibye But he tried to pack his adduke naye agende e Misiri. property to run to Egypt. Simanyi owulira You hear me? ng'ayagala naye agende e He Misiri. also wanted to run to Egypt. Mukama n'amugamba toserengeta Misiri. The Lord told him, don't go down to Egypt. Sigala mu nsi gye nakugambako Remain in the land I told you. kubanga ŋŋenda kuweera mu nsi eyo omukisa. For I'm going to bless you in that Era land. n'abeeranga naawe. And I will be with you. Era n'anywezanga endagaano gye nalayirira Ibulayimu I kitaawo. will establish my covenant I swore to Abraham. Ibulayimu n'awuliriza Isaac listened. n'atagenda Misiri. He didn't go to Egypt. Abalala bonna nga bali mu kugenda, When others were going down, Ibulayimu n'atagenda. this man didn't go. What does it take to dig another well? Kitwala kyo si muluzo olulala. Ekisooka mu byonna First of all, weewale okukola abantu abalala bonna bye bakola. avoid doing what other people do. Tomala gakoppakoppa bantu. Don't just copy Bwe everyone. baba badduka gwe todduka. When they are running, don't Bwe run. baba bakaaba gwe tokaaba. As they cry, don't cry. Kyandibanga okudduka kwabwe kuli mu kugaziya ggwe. Maybe they are running away is expanding you. Kyandibanga ya Katonda yennyini enjala yagireese ng'era yagiganyiza bo badduke. Bwe baba badduka gwe todduka kubanga
ogenda okugula ebibanja byabwe. Maybe God is the author of this famine so that they run away and so that you can expand. Bwe baba bagamba economies bweganye bitabuse tuzzeeyo mu kyalo bagenda abooluganda tunaabakubira nga mutuuse. When they say the economy has failed, we've gone back to the village. Tell them we shall call you when you reach there. Bwe baba bali mu obulokole gwe tolemwa. When they fail in salvation, lekera don't okukaaba fail. n'abakaaba. Don't cry with those who Bayibuli cry. egamba Isaaka n'asigala. The Bible says Isaac remained behind. Olw'ekkumi lugamba nti Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Then the Bible says Isaac sowed in that land. Lubereberye 26:12. Genesis 26:12. Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Isaac sowed in that land. Abalala bonna gye bali mu kuddukamu ye gye yasigamu. Where others ran from, he sowed there. Abalala nga kibalema. Where others were failing, Bwe Katonda agenda kuwa courage okole ebyo ebibalemye mu linnya God is lya going to Yesu. give you the courage to do what they have failed to do in the Kyenvudde name gamba of tomala Jesus. gadduka n'abadduka. That's why I say don't run with those who run. Tokaaba n'abakaaba. Don't cry with those who cry. Tokoppa balemwa. Don't copy the failures. Todduka nga badduka. Don't run as they run. Togwa nga bagwa. Don't fall as they Bwe baba fall. bayenda toyenda. If they commit adultery, Bwe baba balya don't. ebisiyaga gwe tolya. If they're homosexuals, don't follow Bwe baba them. babba gwe tobba. If they are stealing, Bwe don't baba bava ku steal. Mukama gwe When they are tomuvaako. leaving the Lord, don't be a Sigala part of them. ng'olina w'oyimiridde. Remain standing Awo somewhere nga bagenda e Misiri. as they go to Egypt. Baleke nga bagenda. Leave them to go. Katonda agenda kukoleka awo ennyini we bavudde. God is going to put you where they have Awo left. agenda okukuweera omukisa mu linnya erya He is Yesu. going to bless you there in the Ani name of awulira Jesus. ngambeko nti amiina. If you hear it, say Olw'ekkumi amen. n'ebbiri lugamba Verse 12 says, Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Isaac sowed in the land, Mukama n'awa omukisa omusajja oyo and the Lord blessed that man emirundi 100. 100-fold. Mukama n'amuwa omukisa. God blessed him. Kampuli ogambako nti Let me amiina. hear you say amen. Naye olw'okubanga yali mu sizoni ye. Because he was in his season, Bassebo ne bannyabo. ladies and gentlemen, 2022. 2022, 2022. 2022 Sizoni yo. is your season. It is your time. Biro byo, It is your turning. biro byo. I said it is your turning. Ngambye guno mulundi gugwo kaseera kako. I said it is your turning. Ngambye nti kaseera kako. I wonder why you think of crying because other people are crying. Lwaki neewunya lwaki olowooza kukaaba kubanga abalala bakaaba. Wali okitegeddeko nti omuntu alina okubikkulirwa esobola okufuuka sizoni ye mu sizoni y'okukaaba kw'abalala. Do you know that a person with the revelation, it can become their season when other people are crying? Tewali ategedde kye njogedde. Nobody understood Omuntu that. alina A okubikkulirwa. person with revelation, Ekimugaana okukaaba n'abo abakaaba. what stops him from crying with those who cry? Kisobokera ddala okuba nti sizoni ye yekaabya abalala ate yeeresa obugagga It's bwe. possible that the season making other people cry is the season which has brought his message. Ekyo neetaaga nkinyumize ggwe abadde omulamu ng'olaba covid. Do I need to tell you that who has lived through COVID? Bagambye covid abadde akaabya ensi yonna talina balekedde bugagga. Did they tell you that there are some people who are not rich in this season of COVID? Omanyi ssente abasawo ze bakoze? Do you know how much money the doctors have made? Omanyi ssente pharmaceutical industries ezikoze? Do you know how much money the pharmaceutical industries have Bagambye made? nabo bali mu biwoobe nga Do by'olimu. you think they are crying like you're crying? Kati omanyi ssente ze bali mu kukola mu vaccine? Do you know how much money they're making in the vaccines? Si tteeka ndi bw'okaaba bwe kujja buli muntu alina okukaaba. It's not a law that when crying comes, everyone should cry. Ekyo kye kigambya Mukama nti gwe toserengeta It Misiri. is why the Lord tells you, don't go down to Gwe Egypt. tokaaba nga bakaaba. Don't cry as they Gwe togenda nga cry. bagenda. Don't go as they Gwe go. bemera we bava. Stay where they have gone Sigawo away. ensigo zo. Sow your seed there. Invest in that very place. Sigamu ensigo zo mu kifo ekyo. Don't run away from that place. Tokiddukamu ekifo ekyo. Invest there. Sigamu. Mukama akuyambe mu 2022. Let God help you in 2022 Otegeere. that you may understand. Otegeere. That you may understand. Otegeere. That you may understand Nti okuwaguza kwo that your breakthrough kwese mu kuleeta solution ez'ebizibu by'abalala. is hidden in bringing solutions to people's problems. Tewali akitegedde. Nobody understood Wali that. okitegeddeko nti ssente z'omulembe guno zeekwese mu Did solutions. you know that today's money is hidden in people coming up with solutions? Kale singa nnyina engeri gye nfuna akajambiya ne nkubajjulamu omutwe ne nkikuteekayo ne kiyingira eri I munda. wish I had a way of splitting your head and placing it inside your brain. Kubanga olunaku lw'olitegeera ekyo Because the day you understand that, toliddayo kwavuwala. you'll never be poor again. Bangi kumwe ekyo baavuwaza. Some of you are poor
banji kumwe ekibavuwaza. Some of you become poor. Whatever you call your job, Ekyo kye muyita omulimu gwammwe. whatever you call your Ekyo kye job, muyita omulimu gwammwe. is not anyone as the solution. Tekirina kizibu kya muntu kye kikolako. In other words, you're not solving any problem. Kati olina kizibu ky'onunudde. Any job that is not solving anyone's problem, Omulimu gwonna ogutaddamu kizibu kya muntu yenna, you are still in a rehearsal. oba okyali mu byakusaaga. Oli mu rehearsal. Oli awo ogezesa. Nsaba Mukama akumbikkulireyo ekintu. I pray God reveals something. Katonda akumbikkulireyo ekintu. That God reveals something. Ng'ekyo ky'okola, And that thing you do, you are solving somebody's problem. oba okola ku kizibu ky'omuntu omu. Wali awulira? Has someone heard? Lekera okukaaba n'abakaaba. Stop crying with those who cry. Tokaabira bonna bwe bakaabira. Don't cry where they cry from. Bwe bakaaba gwe tokaaba. As they cry, don't. Bw'oba okaaba, That as you're crying, kaaba nga bamuliraana nga bakaaba. cry just like your neighbors are crying. Bamuliraana b'ennaku zino The neighbors of today, ng'ofiiriddwa, when you lose someone, tolowoozanga nti akaaba akaabira ddala. don't think they cry for real. Bamuliraana abasinga obungi akaabyako eriiso eri Many neighbors cry with one eye nga bwe yeetegereza as they are looking era akubuuza mpolampola nti okuziika kwa ddi, and asking when is the burial. ng'ayagala kumanya asuubule embizzi mmeka. They want to know how many pigs should they buy. Era ogenda okuddayo okutemya ng'atadde wali embizzi ebbalibbali. And as you look closely, they already gather their pigs aside. Gwe woolaba olumbe ye alabawo bizinensi. Where you see a funeral, they see business. Ayagala n'okumanya abantu bagenda kuvaawa nawa. They even want to know where are people coming from. Ogenda okuddayo okutunula nga bamuliraana ekkubo erikyama emulumbe nga wonna bajozezaawo akatale. By the time you realize the way to the funeral is like a marketplace. Nga balinga baga nti ayi Mukama Katonda singa nenkyoleeta omufu omulala ku So like kyalo. they are saying, God, tomorrow bring another dead person. Kiki kye balabye? What have they Gwe seen? woolaba omulambo balabawo Where you bizinensi. see a dead body, they see business. Nsaba Mukama Katonda I akubikkulirenga. pray God reveals to you. Abalala bwe balaba omulambo, Where other people see dead bwe bodies, balaba enzikiza olabewo where omusana, they see darkness, you see the bwe sun. balaba ebitasoboka olabewo ebisoboka, Where they see the impossible, see the bwe possibility. bagambira nti tebisoboka gulabe nga bisoboka. Where they see impossible, see possible. Abantu nga bonna bakuba emiranga gy'enjala, As they mourn of famine and hunger, bonna bwe baali bakuba emiranga as gy'enjala, they were weeping because nga of hunger, kyeya it was drought. Isaaka n'asigaye mu nsi eyo, Isaac sowed in that land, ate nga tewali asize. and no one else had sowed. Ekyamuleetera okugaggawala, abalala bonna baali babivaako nga bonna bakunga kyeya, bakunga njala, abamu basenguka, abamu bagenda Misiri, n'alima nga ye yekka mu regioni namba yekka y'alimye. What made him rich is because other people were running away, complaining, crying of the drought and the famine. So he's the only farmer who planted and he made a profit. Guno omwaka bw'obanga onoosima oluzzi olulala, If you are to dig a new well this year, beera strategic. beera n'okigenderera. Beera alina eriiso erimagamaga. Be one with a sharp eye. Tunula mu mbeera y'abalala Look in people's and situations. see what the opportunity is. Olabe omukisa gw'oyinza What is okugyamu. the opportunity in that situation? Mukisa ki gw'oyinza okugya mu mbeera eyo. Bana abakafiiri banyiiza. You know the non-believers can really Ensebe anger. kunkumuka ng'efa covid nga baliya vaccine As- kola biliyoni za dola. People are dying of the virus. They are coming up with a vaccine to make money. Tibali Millions. mukaaba nga gwe They bw'okaaba. don't cry like you do. Beeri bali mugamba nti ayi Mukama They Katonda are saying, oh Lord, wali otanoleta covid. it is good you brought COVID. Bagambyeko ne bakaaba nga ne bw'okaaba. Do you think they cry like you do? Lekera awo okukaaba n'abakaaba. Stop crying with those who cry. Laba omusana abalala we balaba enzikiza. See sunshine where people see darkness. 2022. 2022. Wulira kanjogera ekirala. Listen, another thing. Lwaki nguyita year of expansion? Why do I call it omwaka ogw'okugaziwa? Isaaka bw'amala okufuna omukisa emirundi 1,000 After Isaac receiving the 100-fold blessing, teyawummula. he didn't rest. Abasinga omungi ekisinga obatawaanya. What bothers some people? Kankyogere bwe nkimala ntuule wansi. Let me speak this, and after I sit down. Mbeera we mmala okyogera nja kuba mmaze okwogera Katonda kye yazze okuŋŋamba bagamba. After speaking this, I will have finished telling you what God has told me to tell you. Ekisinga okutawaanya abantu abasinga obungi ku mmwe. The trouble with most people among you, You get contented so quick. nti mukuta mangu nnyo ne
so easy. ebyangu ne bibakusa ne You get bibamala contented. ne mulya nti You get mwemala satisfied so quick. mukkuta mangu nnyo You brag about achievements that are not even ne achievements. mwewaanisa mu buntu obutono obutali na buntu. Weewaanawaana nga tewalina kyabaddewo. You show off when there is nothing big about it. Weematizamatizamu nga tolina nakyo waakoze. You get satisfied even before doing anything. Tobulaba kibuyaga bw'ajja n'afumulaako k'obadde weewaanawaana nakate ng'oddayo ku zero. But if the storm comes and blows out what you had, you go back to zero. Isaaka amaze okufuna omukisa emirundi 10. After receiving the 100-fold blessing, Isaac, Kiki ekiddako? what came next? N'amagamaga ki ekirala ekiriwo. He looked around what to do next. N'agamba nti kaakati ebya agriculture byombikoze. He said, I've done the agricultural I'm one part. of the strongest farmer in the area. Nze omu ku balimi ab'amaanyi mu Kati kitundu. ate njagala kuyingira nzizi. So I want to go to the well business. Isaaka n'ajjukira nga taata we yali yasima enzizi naye nga Abafirisuuti baaziziba. He remembered his father dug wells, but the Philistines had blocked them. Teyamatizibwa na success gye yali afunye mu byobulimi. He wasn't satisfied with the success from the agriculture. Yagyebaliza Mukama n'amugamba nti Mukama kati ki ekiddako. He thanked God and said, Lord, what's next? N'ayingirira ne industry endala. He went into another industry. N'ayingirira ebirala. He went into a new business. N'akola ebirala. He did other things. Bassebo ne bannyabo 2022. Ladies and gentlemen, 2022, Lekera okukola akalima akamu. stop doing one job. Omulimu ogumu mutego. One job is a trap. Bwe gunassoka oba osuza enjala. When it fails, you go hungry. Ekisinza okutawaanya abantu mu COVID. What bothers people most in COVID, Abasinza okukuba ebiwoobe. those who have cried the most, Beebo. are those people Bannasoma akalimo kamu. who have one job. Nakola akalimo kamu. I did one job, I Nkola kintu specialized. gundi. I'm a Bwe specialist at kyeggalawo this. nga kyeggaddewo. If it ends, I'm gone. Bwe kyeggalawo. Once it closes, Oba bwe kibeera emu ku ebyo ebiteekwa okusooka okuggalawo. or if it's among those which are locked up, Ng'owedde. you are finished. Isaaka Isaac n'asiga mu nsi eyo. sowed in that Mukama land. n'amuwa omukisa emirundi 10. God blessed him 100 times. Olunyolo lwe 15 lugamba. Verse 15 says, N'ayingirira ebyenzizi. he went into the wells business. Gamba neighbor kulina nti yingirirako ewalala. Tell your neighbor, go into new businesses. Magamagayo ku birala. Look for other Bw'omala ways. okukola ebyo by'okola magamagayo ku bintu ebirala. After doing your work, go get other sources of income. Leka bakuwulire ate gwe abadde mu mbaawo. Let them hear you who was doing in timber, Ng'ate n'ebijanjalo bisuubula. that you're now working in Leka the beans bawulire gwe abadde business. asuubula obuwunga. You who was doing the millet Ng'ate n'essomero maize, walitandise. that you have a school Leka now. bawulire gwe abadde alima ennyaanya. Let them hear that the tomato Ng'ate farmer olunda is n'ebyennyanja. now a fish Gamba farmer. neighbor kulina nti kolayo n'ebirala. Tell your neighbor, get into new Gamba businesses. neighbor kulina nti kolayo Tell your n'ebirala. neighbor, do new things. Gwe abadde ali mu nviiri. The one who was in the Leka bakuwulire saloon, nti ate osuubula ne China. let them hear that you now trade in Tega China. wano na wano gamba Katonda omwaka guno nsaba Mukama Katonda akumpeera ekisa omagemageyo ne ku bintu ebirala akuwe n'ekisa ekibikola nayo bakusange nga nayo gy'oli. This year I pray God gives you new ideas, that you get new sources of income, that they find you everywhere. Why didn't Isaac get contented with the agricultural farm he had already attained? Lwaki Isaaka teyakuta na birime bino byakola? Why didn't he get settled? Lwaki teyakomawo? Lwaki teyagamba bugambi kiwedde ate kati mmanja ki? Why didn't he say it is enough? Wuno tumulaba mu nzizi We see him in the wells. kati ayingidde ebyenzizi He has gone into a new business. ate si byokka by'alina. Not only that, Bw'osoma obulinnyiro olunyolo lwe 12 when you read in verse 12, ne mu by'abaddu yaliyo. he even went into the slavery Ate business. omanyi ku mulembe ogwo baali bakyatunda n'okugula abaddu. In those days, slavery was a big business. Kati wulira Bayibuli bw'egamba mu 12. Hear what the Bible says in verse Then 12. Isaac sowed in that land Isaaka n'asiga mu and nsi eyo, received great same year and 100-fold. n'akungula emirundi 10 And omwaka the gwe Lord gumu. blessed him. Mukama n'amuwa Look at omukisa. verse 13. Look at verse 13. olw'okuminesatu And the man waxed great. omusajja n'akula I neeyongerayongeranga. declare that in 2022 nangira 2022 you do wax great. oweeyongerayongera, You do wax great. weeyongerayongera, And he waxed great neyeeyongerayongera, and went forward. n'agenda mu maaso. I said he went forward. N'agenda mu maaso. Somebody say forward. Gamba mu maaso. Say it louder. Forward. Gamba mu maaso. Sigambe no forward yambabazi ngamba ya Yesu. I didn't say the forward of the political Ngambe party. he went forward. Bible says n'agenda mu maaso. Why don't you go forward? Lwaki togenda mu maaso?
Determined to go forward. Salawo ogende mu maaso. Why are you stuck in one little place? Lwaki weekugumidde mu kifo Why are kimu you ekyo? stuck in one little venture? Lwaki osazeewo kusigala mu Why are you mulimu doing gumu? one little thing? Lwaki okola kantu kamu? Why is your mind so stuck somewhere? Lwaki obwongo obusigadde mu kifo ekyo? Move from where you are and go forward. Va wooli ogende mu maaso. The man waxed great Omusajja n'akula and he went forward. ne yeeyongera And he went forward ne yeeyongera and grew n'akula and grew n'akula all until he became very great. mpaka we yafuuka ow'amaanyi ennyo. 2022. 2022 It is a year mwaka to wax so great, gwa kufuuka to get ow'amaanyi, waxed, to go forward, gwa kugenda mu maaso, to become so great, kufuuka to w'amaanyi, grow kukula until you become very great. mpaka w'ofuuka ow'amaanyi ennyo. Kisobokera ddala okubaako. It's possible it can happen to Kati you. waliwo agamba There is someone saying, naye musumba gw'ogamba omumanyi. Lord, do you know who you're speaking to? Okimanyi dino w'ennyumba yampadde n'otusango ba wiiki eno. Do you know even my landlord is kicking me out this week? Okimanyi n'enkya tutumanyi kye tugenda kulya. Do you know even tomorrow we don't know what we're going to eat? Binaabaawo bitya musumba overnight. How will it happen, Pastor? Ne Mu kiro kimu. Isaka gwe njogerako There is Isaac I speak mu about. mwaka gwe gumu nga In gutandika the same year, the beginning, yali alina emigugu nga badduka kugenda Misiri nga banoonya mmere tebagirina. he had packed his bags to run to Egypt without food. Si gwe osoose obutaba na mmere. You're not the first one to lack food. Si gwe osoose okubeera block. You're not the first one to be In blocked. that same year, Mu mwaka ogwo gwennyini, the year omwaka in which he was running to a foreign land because of food. we yali agenda okudduka olw'emmere, Somebody said food. gamba emmere, Somebody said louder food. yogera nnyo nti This emmere. man was running from his original place because of food. Omusajja yali ava mu kifo kye olw'emmere. That means he also didn't have food. Kitegeeza yali talina mmere But naye. in the same year, Naye mu mwaka gwe because he gumu, had the voice of the Lord, kuba yawulira eddoboozi lya because he Katonda, had God say, stay here. yawulira Mukama amugamba sigala, Don't run to Egypt. todduka Misiri, Stay here. sigala wano, Invest here. fuga wano, siga wano. The man became great, Omusajja n'afuuka w'amaanyi, waxed great, n'afuuka w'amaanyi, grew until he became very great. n'akula paka we yafuuka ow'amaanyi Let me ennyo. hear somebody say amen. Kampulira omuntu agamba amiina. As if it was not enough. Kyalinga nga ekitamala. As if it was not enough. Kyalinga nga ekitamala. Look at verse 13. Tunuulira olunyiri lw'ekumi Just n'essatu. look at verse 13. Tunuulira olw'ekumi n'essatu. Verse 13. Olw'ekumi n'essatu. Verse 14. Olw'ekumi Look at n'ennya. verse 14. Tunuulira olw'ekumi n'ennya. For he had the possessions of flocks Era yalina embuzi n'ente. and the possessions of herds Yalina embuzi n'ente. and great store of servants. N'abaddu bangi. Okay. Great store of servants. Yalina abaddu bangi. Ne mu by'okutunda abaddu nga gyali. He was in the slavery business Kuva mulembe ogwo kyali kikkirizibwa. because it was allowed in that day. That was a great business. Yali business nnungi. Ayali adduka ng'agenda kunoonya mirimu. The one who was running to look for a job. Ayali adduka nga alina gy'alaga olw'emmere. The one who was running for food. Kati we twogerera ali mu bizinensi zino zonna As we zonna. speak, he's in these other businesses. Ebyobulimi mwali. He's in the farming business. Ate ebibala bikutteyo kitalo butalo bibala olubala abigyemu sente zitayogerekeka. Sizoni yali ye. And his crops are so fruitful, he has made a lot of profit. Nsaba Katonda akumpeereyo sizoni mu linnya lya Yesu. I pray the Lord gives you a season in the name of Jesus. Katonda akuwe n'ekisa okukola abalala bye badduseemu gwe obikole. May he give you the grace to do work where other people have run away from. Abalala bye badduseemu gwe Mukama abikuweeremu ekisa gwe obikole. Bikwateyo, birame, bifune, bikole, bikutwale mu maaso. The businesses which other people have forsaken, may God give you the grace to do them, and you profit and you increase and you multiply. Abalala bye baabandoninze ebyo. Those businesses that other people have Katonda abandoned, abikubikulira abikuweeremu may omukisa. God reveal them to you and bless you there. Bible egambye and he had the possessions of flocks as well. The Bible says nti ng'alina ebisibo In which by'ensolo. year? Mwaka ki? In which year? Mu mwaka ki ogwo? Very same year. Mwaka gwe gumu.
the very same year. omwaka gwe gumu. Omwaka gwe gumu yali ayagala okuddukira nga tewali mmere. In the same way where he was running because of famine, Katonda mwaleetedde bino byonna. God brought all this. Omwaka gwe gumu omwali lockdown. In the same year where there was a lockdown, Katonda mwabaleetera obugagga. let God bring the wealth. Omwaka nga tegunnayita. Before the year Mu ends, season y'emu. in the same Mu season, kiseera kye kimu. in the same time, Lockdown nga baakazigyawo. when they have lifted the Leka lockdown, Katonda akusurprising mu linnya erya let Yesu. God surprise you in the name of Jesus. This man, Omusajja ono, before a year ended, ng'omwaka tegunnagwako, this same man omusajja y'omu who at the beginning of the year was running because of famine, ku ntandikwa y'omwaka yali adduka olw'ekyeya, now he has got plenty kati alina bingi nnyo ayazi, of agricultural products, alina byajje mu makungula gwe, plenty of produce, akungudde bingi, plenty of harvest, akungudde bingi, plenty. Somebody say plenty. gamba mu buyiika Waxed bingi, great. n'agaziwa He had n'akula, possessions of flocks, ng'alina ente, possessions of herds, ng'alina ebisibo, possessions with a great store of servants. ng'alina n'abaddu bangi. And the Philistines envied him. Abafirisuuti ne bamukwatibwa obujja, And the Philistines envied him. n'akwasa Abafirisuuti obujja. Now there are two things here. Waliwo ebintu bibiri wano. I know many of you, Manyi bangi ku mmwe you don't want people to envy you. temwagala bantu babakwatibwe bujja. Then what do you want? Kati ki kye mwagala? What do you want? Ki kye mwagala? If people cannot envy you, Abantu tebayinza kukwatirwa bujja, then they will always have mercy upon you. bwe baba tebasobola kukwatibwa bujja kitegeeza bajja kusaasiranga. Kati atamanyi If you don't know, bw'awulira nti Mukama agenda kukwata ku bantu bamusaasire akuba ne eme. and if you don't know, you hear God is going to touch people to favor you, to have mercy on you, you will say amen. By the time people start to have mercy on you, Abantu bwe batandikira okukwatirwa ekisa, that means you are in a very worst state. kitegeeza oli mu mbeera mbi nnyo. Kitegeeza abantu bali mu kugamba That means people are saying, bambi omukazi we bambi oh, that mumuyambeyoko, woman, have mercy, help her. bambi ng'ayambadde olugoye olwo Oh, olumyufu, she's dressed in that red dress for omukazi so we yaba long. ayambadde olugoye She bannange, has dressed in one dress for bane so bwe mbaga long. mufunye akagoye mumuwanga. Get her another dress, please. Kasita oyagala abantu bakusaasire, If you want people to have mercy on you, omanya nti oyise bwavu mu bulamu bwo. that means you've called for poverty in your life. Abantu si be bateekwa okukusaasira, Katonda y'ateekwa It's okukusaasira. not people who are supposed to have mercy on you, but the Lord is supposed to have mercy on you. Abantu tebateekwa kugamba bannange omukazi oyo atambuza ebigere bannange. People are not supposed to say that that woman has walked on foot for so Bannange omwana long. oyo atambuziza engate. Oh, they have moved with that shoe for so long. Bambi mulabe n'obwana bwe bayitawo Oh, bambi. look at their children. They are Bameka so abakyagala ekyo bad. ng'oyitawo nga bantu bagamba bambi balabe Who wants n'obwana. such a situation to happen to you? Bambi bali mu nnyumba n'amasannyalaze gabagenzeeko Oh, temuli. they don't even have electricity money. Bambi n'olwaliro tebalidde. Oh, they didn't eat Ani today. agamba nti ekyo kye njagala? Who wants such a Ani condition? ayagala abantu bakusaasire? Who wants people to pity you? Mpulira, Listen, gwe tewayitibwa bantu you kukusaasira. are not called that people may pity you. Wayitibwa kukwasa bantu You bujja. were called to make people envious and jealousy. Ngambye wayitibwa I kukwasa said, bantu You bujja. were called to bring people to envy. Abantu bateekwa okuyita ewuwo ne bagamba People should pass by your home and say, naye bannange ebimotoka bino byonna ebizibya oluguudo ye buli kaseera babeera na pate buli kaseera pate ziringa pate omuntu ng'abonyebonye ntalina nawaayita emmotoka ne zijjula wa mulokole wonna mu geeti munda n'ebweru wonna ne zijjulawo. let them come to your home and complain, oh, these people, very many cars making noise, parked everywhere, blocking the way, parties everywhere. Leka banyiigeko nga buli mwezi ewo waliyo graduation party. Let them- bagende omuntu ng'abonyebonye n'ebidongo bannange ebidongo by'omusajja waawo bannange ebidongo byawo bannange. Let them complain because you have graduation parties, music every day, all the time, and say music everywhere, music all the time. Ani agamba ekyo kye njagala ekyo? Who says, I want that? Kyoyagala ekyo? Is that what you want? Nkirangira kikubeereko mu I 2022. declare it upon you in the name of Jesus. Sika bakwatirwa bijja okusinga okusabira okusaasira. Let them envy you instead of having pity on Ngambye you. abantu si be bateekwa okukusaasira. I said it is not people to pity you, Katonda ow'omu ggulu yateekeddwa but okukusaasira. the God of heaven is the one supposed to have mercy on you. Katonda yasaasira
n'asasira Isaaka. God had mercy on Ekyo ne kiba Isaac, nga kiwedde. and that was the end. Abantu b'Abafirisuuti n'abalekera kyakubakwasanga bujja. And he left the envy business to the Philistines. Dika balabe ebyana byo nga biyitawo nga binene. Let them see your children looking healthy and good. Bano ebyana by'omukazi bye babiriisa ki oba galya ki? And say, what food do they feed on? What do they eat? Okusinga ne bagamba naye kano kalabika kanaatera okufa. Instead of saying, now this one is almost dying. Kalabika kuba ne kano kakozi kalinga akagenda okusinduka babamba emmere yabagwako dda. Oh, they are so small, they are sick, the stomach is so big, do they lack food? Ngambye londako kimu ky'oyagala. I said choose one. Oyagala bantu bakusaasire oba bakwatibwe nga bujja. Do you want people to pity you or to be envious of Londako you? ky'oyagala ky'obeera ogenda nakyo. Choose what you want and go with Bayibuli it. egambye. The Bible says, And the Philistines envied him. Tinabafirisuuti ne bamukwatibwa obujja. Eyerevo kwenkwetaaga. Eyerevo kwenkusabira. That is the level I pray for you. Verse 15 say. Olunyiri olw'okumi lugamba. Verse 15 say. Olw'okumi lugamba. For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them and filled them with the earth. Awo enzizi zonna abaddu ba kitaawe ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe, Abafirisuuti baali nga baazizibye era nga bazijjuziza ettaka. Enzizi zonna Abafirisuuti bazijuza ettaka. Kitaawe ze abaddu ze baali bamusimira taatawo olwafa Abafirisuuti ne bazijjuza ettaka. After the death of his father, the Philistines blocked the wells which the servants of his father had dug. Kakati bangi kumwe ekibabonyaabonya. So many of you are suffering. Abafirisuuti bajjuza ettaka enzizi zonna kitaawe ze yaleka asimye. Is that the Philistines blocked all the wells that your father dug. Ligase ya kitaawo terina bwekuyambye. The legacy of your father hasn't helped you in any Mu way. bufunze oli ku zero. In short, you on zero. Tolina kyosobola kulaga kye wajja ku kitaawo. You can't show anything you got from your Tolina father. kyosobola kusongako lugalo. You can't point to something or Kuba anything. zonna enzizi taata ze yazima. Among all the wells your father dug, Emizimu gy'Abaganda. the demons of Buganda, Emizimu gy'Abakonjo. the demons of Bakonzo, Emizimu the gy'Abanyankole. demons of Ankole, Ebiteega n'Abachwezi. the demons of the Bunyoro, Byayiwa ettaka mu buli luzi lwonna lwe wali olina ne bizibikira buli kantu konna ne mugenda ku zero. they poured soil in the wells and everything is now on zero. Taata we gy'amunywesa nguuli They made your father drunk with alcohol, ne bwakata n'omwenge omuganda. with local brew. Buli luzzi lwonna olwali mu bwongo ne baluziba. Every well in his mind was blocked. Ne waba nga tewali kintu kyonna So there was nothing. nga gwe tolina w'otandikira. You can't begin from anywhere. Ne byonna bye baakutwala ku ssomero okusoma naawe nabyo tebyayamba. Even the education hasn't helped you. Ne buconnection bwonna bwe walina ne bufa. All the connections you got, they all Ne failed. buopportunity bwonna bwe walina ne buvaawo. Even the opportunities you had were all taken away. Abafirisuuti bwe batyo bwe baakula. That is how the Philistines Bwe baba are. baagala okusiraanya. If they want to fail you, Enzizi ze bayiwamu ettaka zonna. they block all the wells N'oba nga tolina w'otandikira. and you don't have a beginning. Naye wulira. But listen, Omwoyo gwa expansion amafuta ga expansion bwe gaagwa ku Isaaka. when the anointing of expansion came upon Isaac, Amafuta ga expansion bwe gwagwa ku bulamu bwe. when the anointing of expansion came upon him, Ekisa bwe kyamugwako. when the grace came upon him, Ekisa ky'oggazibwa bwe kyamugwako. when the grace of increase came upon him, Yalinga aliko ekitawuliro ky'omuliro. it's like he was on fire. Ng'amagamaga bumazimazi kati nkole ki ekirala. So he was looking everywhere, what should I do next? Awo gye yajjukira n'agamba taata yali yasima enzizi. That's when he remembered that his father had dug Abaddu wells, ba taata baali baasima enzizi. that his father's servants had dug Zaalagawa. wells. Where are they? Ab'obujja baaziziba. The jealousy people blocked Ab'ennuku them. The baaziziba. jealousy blocked them. Lubaale yaziziba. The demons blocked them. Ebitambo byaziziba. The spirits blocked them. Ebiteega byaziziba. Evil spirits blocked them. Eddogo lyaziziba. Witchcraft blocked them. N'agamba ngenda zizibukula zonna. He said, I'm going to unblock them. N'atandika ozizibukula. So he began to undig. Okuzibukula togenda kuseereza ligenda mu mugga. To unblock the well, it's not going to be easy. Okuggyamu ettaka mu luzzi togenda kuseereza ligenda mu mugga. Taking soil out of the well, it is not going to be so easy. Wajja kubaawo ebikuwakanya. There will be
opposition. Wajja kubaawo ebigaana. There will be opposition. Wajja kuba ebigamba nti ekyo ky'okola. Some things will say, what are you doing? Nehemiya bwe yajja okuzimba ebisenge. When Nehemiah came to build the waliwo wall, ba Tobiya. there are those Tobiah Waliwo people. ba Sanbalati. The Sanballat. Waliwo abagamba biki bye muzimba. They said, what are you building? N'ekyo kye muzimba ekibe kigenda kimenya. Even what you're building, it's going to be Tewali broken. agenda kuleka ng'ozibukula enzizi. No one is going to leave you to unblock the Tewali well. agenda kuleka omale gakulaakulana. No one is going to leave you to develop Tewali agenda easily. kuleka omale gagenda. No one is going to let you go Wajja easily. kubaawo abakuwakanya. There will be opposition. By the way, Ekirala, by the way, ekituufu kiri nti by the way, kye mbagamba the normal ekya bulijjo is when they resist you. bakimanyi nti bwe bakulemesa ekituufu Ekiri normal. the normal thing Kwotegera nti Katonda abirimu. where you understand that God is in that business, Kwotegera nti oli ku mulamwa. when you understand that you're on the right course, Is when you get resistance. that's when ofuna okulemesebwa. Be careful. Wegendereze Okolanga ekintu kyonna nga tewali bakuwakanya. when you do something and there is no opposition in it. Nkiddemu. Should I say it again? Olwo obeera nga avuga emmotoka eyaweddemu ebiziyiza. You'll be like driving a car without the brakes. Be careful. Wegendereze. Weegendereze nnyo Be so careful bw'otafunayo kikuwakanya. when you don't get any opposition. Kitegeeza nti olwo Setaani ali ku ludda lwo. That means the devil is on your side. Nkiddemu. Should I say it Bw'otafuna again? kikuwakanya. If you don't get opposition, Weegendereze emizimu gyonna gy'aleba nga kati giri ku sayidi yo nga gigenda naawe. be so careful. That means the demons are on your side working with you. Giyinza okuba giri mu kuwagira osobole okugenda ogweri mu nnyanga wansi. Maybe they are supporting you so that you may go and fall in the water. Bw'olabanga ebikuwakanya When you see opposition, ate olwo tegeera nti Katonda yaliba nga ali naawe. understand that the Lord is with you. Wali awulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. Siwulire. Wali awulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. Tewali agenda kuleka omale gazibukula nzizi nti omale gazibukula akuleka ozibukule. No one will leave you to unblock the wells easily and they just leave you like Era that. bw'olaba ebikuwakanya tegeera nti kati awo kitegeeza ekyo kyenkola yeekiri. And when you see opposition, understand that yes, what I'm doing is the right Nolwekyo thing. sigala ng'okikola. So keep doing it. Sigala ng'olemeddeko. Keep Bayibuli ega persisting. nti bwe baaziziba The Bible says when they blocked them, oluzzi n'alutuma Situna. he named it Situna. N'aluwa erinnya n'aseetuka n'agenda ku lulala. He named it, he went to another one. Teyamala budde. He didn't waste time. N'aziikula olulala. He dug another Ne one. baluwakanira. Yes, they strove against him. N'alutuuma Eseki. And he named it Esek. Ekyama kye kiri luddawa. Where was his secret? Tawanika. He doesn't give up. Taddayoka. He doesn't Tagamba nti backslide. bigaanye. He doesn't say I've failed. Tagamba nze mbivuddeko. He doesn't say I've Nze quit. sikyaddayo kusima. He doesn't say I will not Oluzi dig. lwensima ne bawakanira. Whatever I dig, they Buli lwensima strive ne with me. balensima liwayibamu ettaka. Whatever I dig, they pour Nze soil in buli it. kyenkola kye kigaana. Whatever I do, it fails. Nze buli kyengezaako kigaana. Whatever I try Bwe fails. nafumba emmere yaddiba. When I cooked food, I didn't get Bwe customers. nafumba amata gaafa. When I boiled milk, it got spoiled. Nakamula obutunda enkuba n'etonnya. When I made juice, it rained. Nze byange byenkola bigaana bugaanyi. Whatever I do fails. Buli kyenkwatako kigaana. Whatever I touch fails. Mukaaba biki oli musiru? Why are you crying? Are you foolish? Bagambye gw'osoose. Are you the first one? Ono yasima enzizi nga bwe baziremesa. This man dug wells and they strove against him. Waliwo ebigamba tojja kulusimayo. Some things will say you will not Naye dig. mu 2022 naawe maliro ogambe nti nja kulusima. 2022, determine and say, I will dig a new Naawe well. maliro ogambe nja kulusima. Determine and say, I will dig the Bireke well. bireekaane. Let them shout. Bireke byogere. Let them speak. Bireke biwoggane. Let them shout. Sigala ng'osima. Keep digging. Ebiro bigenda kutuuka. Days are going to come. Wadde baawakanya Situna. Even though they strove Ne against one bawakanya well, Eseki. and even Esek, Ebiro bigenda kutuuka. and they will come. Osimeyo oluzzi. You will dig a Nga well, lwosi lwakuwakanira. and they will not Nga strive teruliiko against you, mpaka. and there will be no Abawakana quarrel, nga baweddeyo. and your striving will Ani awulira stop. ngambeko nti amiina. Let someone say amen. 2022 2022. 2022 bw'obanga onoosima oluzzi olulala If you are to dig a new well, lemerako persist. kola kyotakolanga Do what you've never done before. sima olulala Dig another one. togamba nze nabivaako ebyo byagana Don't nabivaako say I quit, it failed, it failed, it failed. sima No, olulala dig another one. ngambye sima olulala I say dig another one. ngambye I say teweeragajjalira
Don't be careless. Yeah. Oli yakuyiwa, Someone disappointed you. bulaza yakuyiwa, That brother disappointed you. yakudampinga. They dumped you. Ekyo si kiseera kya kutema miranga. It's not a time to cry. Ddamu osima oluzi olulala mu linnya lya Yesu. Dig a new well in the name of Nambye Jesus. sima olulala. I said dig a new one. Leka gamba nze nabivaako. Don't say I quit. Era kyobulaba n'amabeere nze sikyaleega. That is why I don't take care of my breasts. Sikyasiiga na bizigo nze. I don't smear any lotion Sente anymore. zange zigendera bwere eza lipstick. My money for lipstick is wasted. Nze sikyakola makeup. I don't do any more makeup. Kati n'olyoka weeragajjalira. And you are careless with yourself. Bagenda okuddayo okuwulira ng'owunya ne kalalume. By the time they hear you smell badly Nga nti weeragajjalira. because you're so careless with Myaka yourself. 22, emyaka 25. 25 years Ng'otunulanga old, wa myaka 5. you look like a 50-year-old Anti mb'oluzi luli baaluziba. because they blocked that well and you cried. Alamanya sister oli yamutwala. And that sister took away the Alamanya boy. That luli man, baaluyuwamu ettaka. they poured soil. Isaaka n'asima oluzzi olulala. Isaac dug a new well. Obanga kiri kyagaana. If that failed, Ddamu okole ekirala mu linnya erya Yesu. do something new in the name of Jesus. Ani awulira ngambeko nti amiina. Say amen if you're hearing. 2022. It is a year of expansion. Mwaka gwa kugaziwa. Bayibuli egamba Isaaka bwe yalusima. The Bible says when Isaac dug it, Mwana wange ne bataluwakanira. they did strive against Era him. naye yeewuunya ku luno tebajja. He was surprised they didn't come. Baakera ku makya amazzi tewali yagayiyeemu ttaka. There was no one who poured soil in Nnyina it. amawulire amalungi gy'oli. I have good news for you. Enzizi zo bazze baziyiwaayiwamu They ettaka. have been pouring soil in your wells. Olunaku lujja. A day is coming. Osime oluzzi lubuleka aluwakanira. Dig a well and no one will strive Nga against tewali you. avuganya. There will be no Nga opposition. tewali agoberera. No one will be following Nga tewali you. akompitinga. No one will be competing Nga with you. baakuta. When they have given up on you. Ebiro bijja nga baakuta. Days are coming when they have given up on you. Ebiro bijja nga bagamba owaayi avuge. Days are coming when they are saying let them drive. Ebiro bijja nga n'emizimu gigamba oba afumbirwe ffe tukooye. Days are coming when the spirits are saying if they are getting married let them get Ebiro married. bijja dayimoni agenda nti owaayi oba azimba kalina azimbe. Days are coming when the demons will say if they are building a flat, a storage Ngambye building, let them tuyingidde build. 2022. I said we are in 2022. Bassebo ne bannyabo tuyingidde 2022. Ladies and gentlemen, we are in 2022. 2022. 2022. Ekyo si kirala. It is not something Oyo new. Lekobosi. That is Rehoboth. Bayibuli egamba n'alutuma The Lekobosi. Bible says he named it Rehoboth. N'agamba obanga lino tebaluwakanidde. And he said if they didn't strive against Kati me, ono Lekobosi. this is Rehoboth. Kyogere nkiwulira gamba Lekobosi. Say this is Rehoboth. Kyogere gamba Lekobosi. Say Rehoboth. Lekobosi kye kiki? What does it mean? Lekobosi kitegeeza ki? What does that word mean? Lekobosi Rehoboth means open places. kitegeeza ekifo ekigazi, Open places. ekifo ekiggule, Open places. ekifo ekiggule, No congestion. tewali kwenyigiriza. Si kya ghetto. It is not a ghetto setting. Kifo kigazi. It is a big large place. Kigazi. It is a large place, Kifo kyagaziwa. a place of Si increase, kya mpaka. not striving, Kiri mu competition. no competition. It is an open place. Kifo kiggule. N'agamba luno And he said this one, banaaluyitanga it Lekobosi. shall be called Rehoboth. 2022. 2022. Katonda akuyingiza mu open place. May God is taking you mu bifo ebigule. Open market. Akatale akaggule. Open market. Akatale akaggule. Open blessings. Omukisa omuggule. Open ideas. Amagezi amaggule. Katonda akutwala mu bitaliiko mpaka. God is taking you to where there will be no striving. Setaani wagenda okugambira. Where the devil will say, Akakazi katulemeredde ako tukoze buli kintu katulemesezza. we've done everything but we've failed to do anything to this woman. Obanga katandise saluuni yaako kagitandike ffe tuwaako katugende tunyigiriza abalala. If she has begun a new salon, let us leave her, let us oppress other people. Nangirira. I declare 2022. 2022 The year of expansion. mwaka gwa The kugaziwa, year of expansion. omwaka May ogw'okugaziwa, it be as well. leka kibeere May it be as well your Lekobos. nagwo leka gubeere Lekobosi wo, Let 2022 leka be 2022 your Lekobos as well. abeere Lekobosi wo naawe, A place of openness. ekifo ekigule, An open place. ekifo ekigule, Wogenda okwegazaanyiza. where you will be
at peace and mu free. linnya erya Yesu. In the name of Jesus. Wabere yakuba engalo nga zinoga. Someone clap a mighty hand Gambako clap. nti weebale Yesu. Say thank you, Jesus. Tuwulire gambako nti weebale Yesu. Say thank you, Jesus. Weebale Yesu. Thank you, Jesus. Weebale Yesu. Thank you, Jesus. Yimirira. Stand up. Wow. Yeah. 2022. Biri abiri mu ebiri. Biri abiri. Biri abiri. 20. Biri abiri mu ebiri. Amen. Biri abiri mu It ebiri. is 20 where your things are in that year. Gamba neba nti biri abiri mu Tell ebiri your mu ebiri neighbor. mbirengedde. Your things are in that year. Biri 2022. abiri mu ebiri mbirengedde. I've seen them in that year Wangi 2022. kolamu ne bwoti. Do this sign. Kolamu ne bwoti. Make this. Mugambe Say, oh. Mugambe mugende Tell them, oh. biri abiri 20. mu ebiri. These things are there in Mu this year. ebiri mbiraba. I can see them. They are there. I see them. Salong Yeah. obiraba. Do you see them? Biri abiri This year. mu ebiri. I see them. They are there. Ebiki? What? What's there? Ebiki? What's there? Ebiki? What's there? Ebyamagero byange My miracles. mu ebiri They are there. bye mbadde nsabira, My prayer requests. bye mbadde nninda What I've been waiting mu for. ebiri. They are there. I can see Gamba them. ndi mu ebiri. Say they are there. Mu ebiri. They are there. Ebizimbe byange My buildings. mu ebiri. They are there. Ebyapa byange My land titles. mu ebiri. Ebyapa byange. My land titles are Obera there. Yesu engalo bango Give okikkiriza the Lord ekyo. a mighty hand clap. Mugambe Yesu nkwebaza olwa biri abiri mu ebiri. Lord, I thank you for this year 2022. Teeka emikono waggulu. Lift up your hands. Gamba nti ayi Mukama Say, oh Lord, nkwebaza I thank you. kubanga biri abiri mu ebiri Because 2022 mwaka gwa kugaziwa, is a year of expansion. mwaka gwa kola bye sikolanga, It's a year of doing what I've not done si before. mwaka gwa kwematiza matiza, It is not a year of getting satisfied early, naye mwaka but it is a year nti nga mmaze okukola ebirala that after I've done all, ogenda okumpa ekisa ekikola ebirala. you're going to give me the grace to do new things. Bagenda kumpulira, They are going to hear about me. bajja kumpulira They shall hear about me nga mu bulimi gyendi, in every sphere, nga mu bulunzi gyendi, in the agriculture business, nga mu real estate gyendi, in the real estate business, nga mu masomero gyendi, in the education sector, nga mu kulunda ebyennyanja gyendi. in the fish farming. I'm there. Bajja kumpulira They shall hear nga about me. mbatikkula container gyendi, I'm of those who offload nga mu containers. bannannyini bizimbe gyendi. I'm of the owners of the buildings. Bajja kumpulira They shall hear about nga bwe me. mmala okukola kino That after doing ate na this, kino nkikola. I do a new Ayi thing. Mukama, Oh Lord, nkwebaza olw'ekisa I ky'ompadde thank you for the grace you've given me okukola bye sikolanga. to do what I've never done Weebale before. ssebo, Thank you, weebale sir. Mukama, Thank you, Lord. weebale Taata, Thank you, Father. weebale nannyini ggulu nannyini buyinza. Thank you, Almighty Mu God. linnya erya In the Yesu, name of Jesus. amiina. Amen. Amen. Amen.